Tulina oluwalo eri ewaffe tujja n'oluwalo nga Kyengera Town Council Nsangi Ssaabagabo. Tujjange ennaku z'omwezi 7 wiiki ejja nasoose nendeeka ssente mu luwalo era mugenda kulaba nga lw'amaanyi nga tuzitowa. Naye tugina emijoozi era n'enkya ngenda kugula emijoozi. Ngenda kujja Emmenga ngule emijoozi era nga nkikola buli kaseera. Ekyo tebantumira mwana. Ngenda gabula abantu bange emijoozi nga 50 tusimbule Kyengera Town Council naye kirungi. Nja kuddukira mu lubiri. Naye bali abantu bange nja bbawa abaddukira mu Kyengera Town Council. Emirimu gitya gya Kyengerako abatugambye ekibbattaka kisusse wane gwe wakagonjo. Togezaako n'okulimba. Kati myezi 5 egiyise tembadde mu kibbattaka n'aka. Wabula jjo waliwo eyabadde azze nga z'okusenda era namukwaddewo ne mukuba kabanga era musiba ali ku poliisi Ensangi. Ekibbattaka kyo bakifuuwe buli alowooza okubba ettaka e Kyengera. Nabagamba sinze kusanyawo bizinesi ya ttaka naye singa ogula n'otunda so si kubba n'otunda ekyo sikikkiriza. Buli anyigirizibwa ndi ku ludda lw'abanyigirizibwa so si abanyigiriza. Yagwamu ku bayimbi ab'amaanyi ne sikando zisusse mu Wuma tonnavaayo. Gwamu ku bayimbi ab'amaanyi abataddewo music industry naye tonnavaayo ku Wuma abantu basusse okubagana. Nze munnange ndi mmeeya nina ofiisi gye nzirukanya kati osanga Madebe sinaba kubiwa ki kinabiteekako nnyo bwongo mpwira bakyatagala naye mpwira biwulire simanyi ani mutuufu ani atali mutuufu naye nze mpuliramu obuvuyo bungi kasaba bazze ne baleetamu ate amagye ne badeployinga amagye ekiro kya music industry okugyamu amagye kitegeeza nti tuli mbuwambe kati kirabika ne gavumenti ekikoze eki ekiyingiddemu kali nzaawo nze ensonga zenyingiramu nga nnwana Semmengo. Naye oli memba muki Muwuma. Ndi memba Muwuma naye nze sibeera wali kavuyo ndi wanjawulo ndissa nati muwe bataddewo music industry tolina girekerera kugwa. Nkugamba ebigambo bino ne bw'obeera bwe tulabanga ko bakyuka kuva mu kibiina kimu ne bagenda mu kirala nga bakirabamu akavuyo. Ndi memba naye bwe ndabamu akavuyo nze levo yange tekyagenda mu kavuyo. Nina ebiti ndissa ndi meya wa Kyengera Town Council ndi director wa Vision Heroes so akavuyo sikagenda waliwo abalina obudde nze njagala ekintu ekiteredde kasandabamu omukono ogw'emabega nina ndabamu background ndabawo ekiri emabega w'okulonda kwa Wuma awo sibaamu. Gwamu ku bantu batyeri Ntama Sindi ne Sawo wagira kati nkugamba ebigambo bwebi Sindi mwagala ne Saha muwagira anaabawangudde yananfuga